Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala, ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: Note 7, Note 2, Note 4, 25. Oba Note 755 31 731 oba Note 777 Note 23 nya Note 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Wasazeewo n'ogamba omanyi 100% kyagayo 10 tracks nga wawadde neko ne ka bonus aka 1 track basically ziri 11 nga sinagenda mu history na mu byonna eyo 100% kyagayo egenda kuba album ngifulumya buli mwaka ngera buli mwaka egenda kubeera ya 10 tracks just kulaga experience na kulaga art na kulaga creativity. Kati wetudda mu history nze amanya agange bamuta Kyagambiddwa Geoffrey. I'm a church chorister from Namembe Cathedral Church Choir. Gyenayigire ebyo ebintu ebimu byenkola n'ebyensomesaako bannange. Ndi mwana wa Pastor Rosette Miti n'omwami gwe bayita Godfrey Kyagambiddwa, bona bagenzi. Natandikira mu Namembe Cathedral gye banyonyodde nenvaayo ne nyimba mu group bagiyita Extra Grim. Mu Extra Grim omwo bakwano bange abamu nava nabo mu church. Mulimu gwe bayita Michael Chris kati pastor. Ne mubaamu gwe bayita Martin Rutenta doctor. Ne mubaamu omulala bamuyita Isaac, omwana Isaac Savera German. Ne mubaamu omulala gwe mumanyi wa Songs Avenue bamuyita Benon Mugumbya. Kakati wenavaawo ate nenkyusa style ne tukola group gye bayita Bataka Underground. It was an hip hop group nga twali Chaga, omulala bamuyita Sabasaba muganda wa Mauricia ne Vampos, n'omulala bamuyita Rat MC ali Bungereza. Then netumala ne tugattibwako after omulala yava Canada bamuyita Babaluku. Kati ate awo nenkyusa nenva mu rap. Era bakwano bange abo ne banyiigira nnyo ne bangamba Kyagaddanisa okuyimba ebidandali. Ne bankubamu n'akayimba abataka benali Kyagaddanisa okuyimba ebidandali lwa nsonga nalina omukwano gwange bamuyita Jose Chameleone. Kati Chameleone n'angamba naye Kyaga music oyo gwe muyimba rap oyo nga tozigenda kuggwako soole kubanga tanatandika kukola wano. Naye manyi bingi by'osobola okukola waki tetublendinga ne tugattamu oluvuko ne tubaako kye tuyiye ekirala. So ne tutandika ate ne Jose Chameleone ne mbeera backup vocalist wa Chameleone emyaka nsingamu. Louis Anderson wali obigobereddeko wadde emyaka gyo mito naye nga bangi babimanyi bakatsi baani. Ne mbeera backup wa Jose Chameleone up to nga ndi manager we ate backup. Ate awo ne mala nenkola music owange. Ne mugamba kubanga nasooka nga nfulumya music naye nga nfulumira ku album za Chameleone. Nga buli album nteekako olimba lumu. Waliwo olumu lwe bayita Yono oba waliwo oluliddeko Yono omwana gwe njagala Yono. Ezimu ku zo ze nafulumiza ku album za Chameleone. Then after nfulumyayo a couple of albums. Then ate nenfuuka manager w'abayimbi abato. That was Radio and Weasel. Nebijja ne byegoberera Mwaze n'afa ne ntandika kuyagayaga nga nnoonya abayimbi abalala ne nfuna Lyam Voice nengezaako mugatta ne Weasel ne bayimba akayimba Data Cable biki ne nfuna Basamasoja bonna nga bemeze bamala baba Piz Malone nga ngezaako okumakingayo omuntu omulala owakabi kitegedde mu art gwe nali nina omutono.
naye nagenza okulaba nga demand ya music wange eddoboozi lyange naddala abantu ab'emyaka gyange bayagala eddoboozi lyange back mu game mbayimbire kubanga kyatandika omwoyo ogwo gwatandika nayimba ku show ya NBS waliyo ku show eyo bagiyitani UG Connect something. Kati we nayimba okwo abantu bali surprised ne performance yange. After a very long time nga balaba sina kyenyimba mbeera ku bayimbi balala newangane gwegayo kyalina eddoboozi bwerityo ne bagamba ate eddoboozi lifa eddoboozi oba walifuna obeera nalyo ne mbaako abantu abakulu abampita abangi nina mukwano gwange bamuyita Innocent nanyini Galaxy FM n'abalala abamu bajeno abamu baani ne bagamba they need me to sing for them. They need my music, my voice to be in the system. Era kiki ekyavuddemu 100% kyagayo kikoze bintu amasanyalaze gavuddeko naye nga buli ali wano agenda n'ennyimba za Kyaga eziri ku albamu eyo era albamu eyo egenda kuba efuluma buli mwaka nga ya 10 track album ne features ez'abantu kubanga I like making people wendaba ng'omuntu alina ekitone musomesa ne mugamba oyinza okuba okwata bafuna etwitire wano kati abo bonna bemmentali nga benkola ki bonna bajja kuba nga bafulumiranga ku albamu eyo nga nfeaturinga nabo mu nnyimba. So okijja ku 100% Kyagayo 10 tracks of course wabawaddeko ne bonus kikutwalidde ebbanga ki okujja album nebanga ewedde? How long did it take? Album eyo twentwalidde ebbanga ddene lwansonga ennyimba ezimu mbadde embeera nazo naye nga nziwa bantu kubanga awuuna mu period mbadde era siyimba naye nga nfunayo omuntu nemugabo nembawo ennyimba abamu nenzibaguza kubanga ne ku nnyimba za Liam Voice namwandikirayo ennyimba 2 nina bangi benzize empower wa music abato kati kwezo zembadde nasigazawo nayongeddeko bwongezi muka period akatono ne masteringa nenkola ki nenfulumya album eyo ate sizezo zokka ezabaddeyo nnyimba nyingi kyovula nawaddeyo ne bonus emu nengamba singa nagamba 20 track album kubanga me I can make 3 songs a day or 2 songs. It's in me era abakozeko nanga abayimbi omuli bawa interview bajja kunnyonnyola how I do it in studio. So tulina ennyimba 10 zeziri official ne bonus oluyimba lumu ze nyimba 11 awamu. So kotuitiremu which people did you feature with? If you can take us through these tracks otubulire lumu ku lumu Rachi oro because wojja waneno nogamba oli muwanguzi oluyimba lwenazo wano lwenasoose okuwuliriza naye nga luli so inspirational. Tuyitiremu oluyimba lumu ku lumu but n'abantu wa featurinze nabo. Oli muwanguzi olwo luyimba luli inspiration nga wogambye lubuulirira abantu abamenyese emitima oba abantu ab'omu ghetto abasuubira nti teriyo ssuubi ddala lumulaga nti nojja sigwekwatiriramu ebirungi biri muki ebirungi biri mu koona wali kujja sitojjako kigere lemezaako okitegedde naye ate newewekwata ku Mukama yamanyi eki yamanyi enteekateeka zo zonna gweremezaamu. Ennyimba ezo zijja kuba ziwulirwa ku radio n'okuba n'abalala abanaabazeetaaze bajja kulunoonya ku ki platform gye twogeddeko beeyongere ki yeyo first track oli muwanguzi there is hope ate iwe winner iwe oba oli muwanguzi n'oli muwanguzi wakisigwe kyogamba gwe olina kyewakola Katonda nti wamunyiiza so kyekyo kwolwo oluyimba first track kakati wabeerawo oluyimba lwe bayita Nyamba oluyimba olwo producer waliwo ali wano bamuyita Dr. Pinan oluyimba lujjayo Kyaga oli Kyaga wajjangu eno maama wa birungi era lulimu eyo afrobeat eyo eyaffe baluyita Nyamba
newabeerawo olulala baluyita Ndagire. Ndagire oluyimba Ndagire naluyimba ne Wizo era ne producer wange oyo Dr. Pinan, lulungi nnyo nalubaja dduulya ku albamu eyo. Nekubeerako olulala baluyita Unapendeza lwa Luswahili. Sijja ddwongerako nnyo naye era luwaana lwa mukwano, luwaana omuntu nti obakuba bonna olabika bulungi Yani wange yani. Kati oluyimba waliwo omusajja bamuyita Kafaya ye yainspiring okukola oluyimba olwo. Nali nnyumya naye nga annyonnyola kuba mumenye emitima ng'agamba owange yani, okitegedde, nga buli gwakwatagana naye amuyisa bubi. Ne nkola oluyimba olwo baluyita yani naye tutegeeza nti naddala naye owange yani, kubanga n'oyo gw'okasukira omuguwa yatema ettabi ate kwotudde. Oli omukasukira omuguwa omusikeyo ate ettabi gwe kwotudde ng'omusika agamba litemewo, okitegedde. Luyimba kyolulala muganda wange. Tulina of course Kwata Woyagala. Kwata Woyagala yegwe munnange. Isa abantu abewasa oba ng'olina mukwano gwe gw'oyagala ennyo mugamba kwata Woyagala. I belong to you, so kwata anyway I want. Yeah. Then nkulembera. Era nawe lwa mukwano kunkulembera ngoberere. Show me the way. Gwe kulembera nze ngoberere bugoberezi. Ndi mugoberezi onewaayo nkole ki? Ngoberere byonna byosala. It's a love song as well. Yeah. Then we have Rosette there. Yeah, Rosette. Rosette linnya lya mama wange. Kati oluyimba olwo naluyimba ng'ayimba omukwano naye onooluwuliriza naluyimba ng'omukwano gwa mu church nga nnyonnyola nti ku church ku Sunday twesange tumanyi biki kubanga mama wange pastor. Okitegedde, so it's a song for my mother. Yeah. Then ogendere Wana Romance naawe featuring Palazzo. Featuring Palazzo. Nalumansi naawe just nanoonya bunoonya linnya Nalumansi nenkola akayimba ako katwemba maze okukakola. Akayimba ako no kamazeewo ebbanga mbadde nako ebbanga. Palazzo ne kamunyumira, then we did the remix. Eyo eri remix eyo ya Palazzo Chaga naye nga waliwo n'original era nayo bajja kuba bagisanga ku platform eyo era bikayi bonus tu. Tetwagyogeddeko nti kuliko Nalumansi omulala. Then wogira ng'olina Sherry ngo featuring Salma Soulja. Yeah. Sherry mostly Abanyarwanda twayimba mukwano naye ekyo Sherry kisobola okutuuka owanene kubanga abantu bangi ya Sherry wange Sherry biki. Yeah. Featuring Salma Soulja, very talented new artist. Era mbadde naye mu bintu bingi bye mbadde mugoberera nga we are trying to put him there. Thank God is there now. Yeah. Then tukwatagane bonus lwaki mu zonna zonna eziriyo yabadde nga bonus. Ekyokuba bonus si kigenderere lwa nsonga ennyimba nnyingi kati olabye waliyo ne bonus tutuwaye tetujogedde. Tukwatagane kakati mu bakwano bange tuwuliriza ennyimba ezo tute zino mbeera ne bawaiswa baani kati ng'oli agamba leka ntokalekaayo ate nga nze olwedde nafulumya ddala tuwaka wange nti album ya 10 track. Nengamba naye kamuteereko akayimba ke kayagala engeri gye maze n'ebbanga ddene nga siyimba kambaterewo music mungi buli omu yenonderemu kayagala. So oyogera ku platforms because now this is the release 100% Chagayo 10 tracks album. Omuntu ali waka kati bali mu kulaba abakyali baffe buli omu ali waka ali mu kulaba ayagala kumanya which platforms can they go on nga ono mugamba Spotify amanyi wanaawandikamu agenda kuba agifuna. Platforms zonna different all platforms kweri all platforms Spotify zonna how with these bani yeah Osamu Chagayo 100% Chagayo oba osaku search ya Chaga era ojja kuba ozifuna ennyimba ezo.
Then the producers, because which studios did you work and which producers work with? I worked with Dr. Pinan. I worked with Dan Magic, some of the tracks. I worked with Eliakis, Eliakis Music. I worked with Rafiti Beats. Nenkola omvubuka producer Mnyarwanda bamwita Basta. Nakolako ne guy yava Tanzania mna Uganda naye ali based in Tanzania bamwita Major Power. Nkoze ne various producers waliwo Genius Godi nina bengendayo nga bo balina ku masteringa bu masterings nowabeera walina okusaamu obusajjita sisobola bamenya in details bonna bamalayo. Bannayuganda ffe tulinamu obuzibu ebiseera ebisinga yadde nga twagala nnyo okuwuliriza naye n'ekifaananyi baba bakyagala. When it comes to video, expectations zitya? Expectation era ezo ennyimba zonna zigenda kuba ne video naye lwakuba ennyimba ezo zafunye demand nga sinaba kwesettinga kukola videos. Buli aziwulirako ayagala zitwala era ezimu zalinkinga dde abantu bakola ki nziraba okwo nga bazikoze mu butikitoko kati nga wenna adilayinga ozita either nja kufiirwa oba nja kuswala okitegedde. Kakati ate ffe twakolera music waffe video tekyali kikulu nnyo however much today kyekitrendinga naye ng'era abantu ab'emyaka gyange abasinga music bamuwuliriza amamotoka gaabwe bacorporate bamuwuliriza basobola osooka okugumiikiriza nga bawuliriza audio nga bwe balinda ki videos. Yeah, okay, because twagala nkigenda kubeera brief, you can ask nsobola okubuuza ekibuuzo kinene ky'oba oyagala atira after one-on-one. Tukwaniriza Basalima Herbal Research Center abakugu mu kunoonyereza ku ddagala ly'obutonde n'okulijjanjabisa. Tujjanjaba endwadde nga alusaazi, sukaali, hypertension, okusala omugejjo, endwadde z'abakyala n'abaami n'endwadde endala nnyingi. Tusooka kukebera mu nkebera ey'ekizungu olwo ne tukujjanjabisa eddagala lyaffe ery'obutonde. Tusange Nansana ku masitoowa ku kizimbe eky'akatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu 0752 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimaherbal.com. Basalima Herbal Research Center, good health is our